أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. atenderezewa mu butuufu nannyini matendo amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna ye allahu subhanahu wa ta'ala. allah waffe tabaraka wa ta'ala omutonzi waffe omutonzi w'ebitonde byonna, la ilaha illahu, teriyo mutonzi atali allahu subhanahu wa ta'ala. byonna ebisinzibwa ebitali allah tabaraka wa ta'ala bitonde bye allah, era nga yabitonda ku lwa nsonga emu, kubeera nga bimusinza. la ilaha illa allah, tetulina katonda yenna atali katonda allah jalla jalaaluhu. allah waffe subhanahu wa ta'ala yatonda taata waffe adamu alayhi salam nga mutonda mu ttaka. byamala omutonda wa khalaqa minha zawjaha, allah natonda mu adamu mukyala we hawa. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. bwatyo allah nayinjiwaza okuva mu adamu ne mu hawa abasajja nga bangi n'abakyala. baganda bange abasiraamu abali wano, eyatutonda ye allahu subhanahu wa ta'ala. tetulinayo mutonzi wakubiri atali allah. byonna ebisinzibwa ebitali allah tabaraka wa ta'ala bitonde bye byeyatonda okubeera nga bimusinza. allah yagamba jalla jalaaluhu walladhina yad'una min dunihi, n'ebyo byonna bye basinze ebitali allah, la yakhluquna shay'a, tebinake byali bitonze, wa hum yukhlaqun, naye byennyini byatondebwa butondebwa. allah naga amwatun, bifu ghayru ahya, sibiramu. wama yash'uruna ayyana yub'athun, tebimanyi n'okuzuukizibwa kwa ddi. allah n'atubbirako n'atugamba nti ilahukum, katonda wammwe, ilahu wahide, ali katonda omu. falladhina la yu'minuna bil akhirah, naye abatakkiriza nkomerero, qulubuhum munkira, emitima gyabwe gititamwa. abantu bangi nga tuwangaala nabo mu masajidi basaala essala ettaano, abamu nabanene ku mizikiti, naye nga basinza allah nga bamugattako n'ebintu ebirala. abantu bangi nga basaala wallahi nga basamira, abantu bangi abasaala nga basamira, basinza allah ate nga bashirika bawedde emirimu. abantu bangi nga basaala nga baalula abalongo, bazina abalongo, bajaganya nti wabafunye abaana babiri lubaale mukasa yamubawadde, wafuna omwana omu oyo allah yamumpadde, ne aqiqa tasala, ne bwazaala abalongo akola enkuuka, n'ayimba ennyimba za lubaale, n'akola buli kimu shaitaani teyamugamba okukola ng'azadde abalongo. abange allah yekka yasinzibwa. omusiraamu tezanaabira madagala mu senseni. omusiraamu taba na irizi. abooluganda abali wano ab'ebitiibwa, abaana bammwe mbajja irizi mbiwato. allah yabawa abaana rabbul alamin, nga allah ayina baataawa abaana. la ilaha illa allah. allah yatuwa abaana tabaraka wa ta'ala, era allah yabakuuma. ibrahimu yagamba wa idha maridtu, wembanga ndwadde fahuwa yasfin, allah yamponya tabaraka wa ta'ala. nabi ibrahimu alayhi salatu wassalam bwatyo yagamba nga allah atubuulira byayogera mu suratu shuara. baganda bange abasiraamu abali wano, yatugamba allah tabaraka wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, abange mmwe abakkiriza mutye allah, haqqa tuqatihi, mubennyini b'okutya allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tekakutandanga n'ova mu bulamu buno obw'ensi n'osisinkana allah wo okujjako ng'oli musiraamu. abange temufanga nga temuli basiraamu,
abaami abazze okusaala olwaleero Allah essala akkiriza z'abasiraamu abanga abasaddaasi saddaka Allah akkiriza z'abasiraamu abanga abakyala abasiraamu wangaala ebbanga lyonna mu kaseera ak'emirembe mu kaseera ak'ebigezo enjala ng'ekuluma ng'oli mukufu oli mugagga oyavuwadde omwami wa wasizza omukyalo omulala oba gwe kennyini gwe gw'atadde byonna bibeerewo omukyala yenna obuwanguzi bwe alina kusinkana Allah nga musiraamu Allah kyerugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun temugezanga ne muva mu bulamu buno obwensi okujjako nga muli basiraamu abange baganda bange ab'ebitiibwa weekuuma obusiraamu ogakatende osinkana Allah ng'oli musiraamu enjawulo nnene wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu era omuntu yenna nga si musiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba tewaliwo muntu yenna ng'awulidde ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yahudiyu kabeerenga mu Yudaaya wala nasraniyu kabeerenga mu Nasara n'agaana okukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallama okujja kabeera wa muliro kitegeeza nti Allah tabaraka wa taala yalamula obusiraamu nga guno omulembe gwonna Allah gwagala mu basiraamu omuntu alina kubeera nga musiraamu omuntu yenna bw'akola eddiini endala etali busiraamu ku mulembe guno bw'akkiriza nabbi yenna atali Muhammadi sallallahu alaihi wasallama omuntu oyo abeera amaze okwegaana obukkiriza era abeera agenda mu bantu b'omu muliro abagenda okugubeeramu olubeerera baganda bange abasiraamu mbakoowoola nga nange neekoowoola weekuuma obusiraamu bw'ebbanga lyonna yenna gw'olina mami nga si musiraamu dadiwo si musiraamu boosiwo si musiraamu etebbeeyi gyali kumugamba amazima agava eri Allah tabaraka wa taala yabagamba nga abasanyusa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti thalathatun abantu babika bisatu lahum ajraani balina empeera ya mirundi ebiri n'agamba nti asookera ddala ye muddu yenna rajulun omuntu yenna amana binabiyihi yakkiriza nabbi we gwe baatuma gyali nga Allah yatuma abanasara yabatumamu Nabbi Isa gwe bayita Jesus alayhi salatu wassalam Allah n'atuma mu Bayudaaya n'atuma Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kati Allah yabagamba nti omuntu wabanga yakkiriza bannabbi be bali n'amala n'agattako okukkiriza omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah amuwa empeera ya mirundi ebiri Allah amuwa empeera ey'okuba nti yakkiriza nabbi we eyatumwa gyali before Allah n'amuwa empeera ey'okuba nti yakkiriza omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam netwe baganda bange abasiraamu ab'ebitiibwa wallahi weerwaneko gogola ensalosalo wakati w'obusiraamu bwo n'ekitali busiraamu busiraamu tagenda mu kyaki mumusabira omusiraamu ku magezi Allah ge yatuwafu abasiraamu ogende mu kyaki bakusabire mu kyaki eriyoki ndaba bapasitors mu kyaki bakwata abakyala mu mabeere mu kyaki nalaba pasita nga omukyala ayingidde mu kyaki atudde n'ono wona banyimiridde pasita watudde alina omuyambi wano ku sayidi ya ddyo amuyambako omukyala n'ayingira mu kyaki ennamba in a broad daylight neyeyambula subhanallah wallahi twesiimye okuba nga tuli basiraamu ekyennaku omusiraamu yatafiiringa busiraamu naye atali musiraamu ategeera tetulina tulina gold tulina zahabu tuli banene nokwata abasiraamu bekkakkanya gwewunye obusiraamu nga bufaanagana nga bubonyaabonyezebwa munda ne kungulu era akayiga okwogera avumirira busiraamu naye ayogera dde avumirira busiraamu nga n'abamu ku basiraamu obusiraamu bunyigirizibwa wallahi nga bateekeddwa okwogera ne basirika singa obusiraamu we bufaanana nga tewalibwa Allah singa ani akyali ku busiraamu wallahi singa ani akyali obusiraamu ku makomera agatunulidde abasiraamu ng'ebyokukozesa bina bitunulidde basiraamu nga ne mu famire mwe tuwangaalira abatali basiraamu mu famire zaffe balabe baffe tebatwagala batulowooleza bubi n'abazadde hatta abasiraamu tebaagala baana bwabwe kusoma busiraamu naye kikwewuunyisa era Allah akumye obusiraamu nga bwe bukyasinza amaddiini gonna ebbeeyi la ilaha illa Allah wallahi ekifaananyi ky'obusiraamu mwe buli Allah akumye obusiraamu nga bwa bbeeyi okusinga eddiini zonna eziyambwako zi gavumenti bagaba basaries mu madiini gonna
okujja kati basade z'abasiraamu nawulira neze tufuna ez'obusiraamu ate ziweebwako n'abatali basiraamu bagende basome n'ez'obusiraamu ogenda gye bazigabira n'osanga layini ng'esimbyemu n'abatali basiraamu kale n'ezaffe ze tulina entono kumanya ng'omuntu ow'ensaalwa mubi nazo wallahi bazirondoola ne batoolako percentage ate n'abagendedde ku basala ezo ne basoma obusiraamu bwe bakomawo wano bangi basirika bukiri naamu nakyo wallahi allah akumye obusiraamu nga wano wonna bwe tuli empereerwe uganda teesokere japan yonna si yonna yeddiini esinga amaanyi n'ekitiibwa wallahi obusiraamu ani gwogenda okugamba nti azze muzikiti kusinza allah kozinga naye ng'aliko amajinni nga ggwe n'omugamba nti yeeyambule mu maaso g'abantu wallahi pasita yayambula omukyala n'amuyimiriza mu bbaafu mu kyaki nga kyaki ejjudde n'amunaaza bwereere bwe yamala n'amukwasa tawero empale n'agiteeka wali n'amuwa empale empya ono omuyambi wa pasita n'amusiiga ebizigo nga bw'osiiga bebi n'amusiiga buli wamu kale eddiini kikaaki ezo nalabako ne pasita omu ali mu kusabisa bantu n'akwata omucungwa n'amukanyugira emu ku ndiga zaabwe kubanga zo ziba ziyita ndiga and they are proud of that zo ndiga ffe tuli bantu zo ziri ndiga weesime nnyo okubeera omusiraamu kyova olaba nti bibatawaanya okumanyanga nazo ndiga allah abaluŋŋamye batugamba nti yesu mwana wa katonda bayitawo ate mmeka kati ye katonda yennyini ate beerabidde nti waliwo akaseera nga yesu ali mu lubuto beerabidde nti yesu yalumwa ku njala yesu yeebakanga beerabidde mu nzikiriza yaabwe nti yesu yattibwa n'abambibwa ku musaalaba nga ye katonda oyo malakum allah yagamba la tarjuna lillahi waqara wabanga oyo allah lwaki temumuwa kitiibwa otuuka omukakkanya ne mugamba nti yakuba n'embooko ng'ali mwanda weya la ilaha illa llah n'abandibwa ku musaalaba omunazi w'ebitonde rabu samawati wal ardi wama fihinna hatta wama bainahuma oyo rabbul alamin wallahi weesime nnyo okubeera omusiraamu la ilaha illa llah nanabye pasita omukyala ng'ayimiridde nga wonna banyimiridde n'amuyingiza omutwe mu magulu ge n'atandika okukola bwati ng'amukoona waggulu mu bwereere bwe mwali mukyaki amusabira wallahi mwesime nnyo okubeera abasiraamu ate ng'engeri yokka allah gy'akuuma eddiini yaffe nga yakitiibwa attibaa kugoberera mubaka nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallam siraamu abali wano allah yatuma nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tulina kumugoberera tokolanga eddiini ow'ekitiibwa eyawukana ku ddiini ya nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waliwo ebikola bye tukola mu ddiini nga nabbi singa akomawo olwaleero wano ekawempe wano ffe tulina omumugamba nti kati tugenda kukola kino okugeza guno omuzikirize sigumanyi naye ze byenjogera bya allah nambaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kati oba wazze kuwuliriza bya allah nambaka we era ntegeera nga bwenjogedde toteekamu fiiringi singa wabaawo omukolo guteekebwateekebwa wano mu muzikiti kusabira bagenzi kati nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waali ng'omugenyi omukulu njagala babuuzaamu kuffe ne nabbi alayhi salatu wassalaamu ani abuulira munne kyekiddako ku mukolo ogwo kubanga bwe yali avaawo teyagulekaawo nkakasa mwenna mukikkiriza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ava mu bulamu buno obw'ensi agenda sinkane allah tabaraka wa taala ng'alese eddiini yaffe ejjudde yaleka tewali mukolo ogwo ogw'okusabira abaki abagenzi gwe mwagala n'okusinga essala waakiri obeera n'omuntu atasaala nga tebadde na muntu atasoma dduwa za kabaani nze munnewuunyisa
wakiri obeera n'omwana nga yava ku ssola nga tobadde na mwana yaganye kujja mu dduwa ya maama wo. Omwana omu yategeera obusiraamu n'agamba muzeeyi we ku ssimu, mune muzeeyi sigenda kukusindikira ssente za dduwa ya taatawo jjajja wange, kubanga eyo si nkola ya mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzeeyi n'amuddamu n'amugamba nkukolimidde, ng'oli mwana mubi nnyo, kitange tomwagala, mwana gwe funa kitaawo omulala, funa kitaawo omulala. Newe munaakolima muddamu, eyo si nsomesa ya mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Newe n'amugamba funa kitaawo omulala, kati nayo Allah wanaggamba funa Allah omulala, kubanga ekyamazima kyemwagala kyemukuze mulaba, naye si ensomesa y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallama wajja olwaleero mbuuza bwe muba n'omusirise tugenda sabira bagenzi amanye ekiddako ku mukolo gwe tukola wano e Kawempe. Omubaka akimanyi, kimusooka mu Yaasiini, ne muleeta muruku, ne muleeta insaan, ne muleeta ikhlas, ne muleeta arwaha wa ila al-arwahi wa ila al-arwahi. Omubaka azimanya arwahi, yamanyi ziri mmeka. Lwaki okola eddiini nga nabbi tagimanyi sallallahu alaihi wasallam, nga yagamba fa alaikum bisunnati, abange mwekwate ku nkola yange, wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, mwekwate ne ku nkola y'abasika bange abali ku bulungamu. Lwaki eddiini ekulema okukola ng'ogijja ku mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be abange n'eddiini kutuukiriza amaana? Allah tiyatugamba okukola mu ddiini kyetukola, era tukikola nga bwe yasomesa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abasiraamu mbayita, nga nange neeyita tukkirize omubaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala yagamba qul in kuntum tuhibbuna Allah, baŋŋambire bwe mubanga mwagala Allah, fattabi'uni, mugoberere nze nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, ne Allah agenda kubaagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah basonyiwa amazambi gammwe, wallahu ghafurur rahim, Allah musonyiwa kisa kingi. Allah aganti wa atii Allah, wa watu wagamba wa atii Allah wa rasuli, watu wagamba gondera Allah in Qur'an, gondera Allah n'omubaka we. Fa in tawallaw, yenna naava kutya Allah n'omubaka we, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. La ilaha illallah. Allah tayagala, Allah yabatenda buli muntu ava ku Allah n'omubaka we. Allah yagamba nti Allah tayagala al kafirin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. baganda bange ab'ebitiibwa, tutendereza Allah tabaraka wa taala era ntumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yatugamba Allah tabaraka wa taala alladhina yuraka hina taqum, oyo akulaba mu kiseera ng'oyimiridde oli mu sswala osaala, wataqallubaka fi sajidin, aye n'abeera ng'ali kumpi nnyo naawe mu kiseera ng'ovunnamye ng'oli mu ssala. Bino Allah yabyogera ng'abigamba mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yamugamba ng'amukakasa mu kaseera w'obeerera mu ssala ng'osaala, ovunnamye, okutamye, oyimiridde, oli ku tasbihat, oli ku tashahudu, yamugamba nti mbeera naawe, naye ate buli w'ovunnama ku ttaka n'oteekawo ekyeni ku sujud, mbeera ku lusegere nnyo naawe omubaka wange nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abalungi abali wano, Allah waffe tabaraka wa taala ali kumpi nnyo naawe. Allah ali kumpi nnyo naawe tabaraka wa taala. Allah waffe agamba nabi sallallahu alaihi wasallam ti ndi ku lusegere naawe, naye ate buli w'ovunnama
musala nogamba nti subhana rabbiya al a'la atemba kumpi nnyo naawe. mu suratu qaf yagamba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, yagamba nti tuli kumpi nnyo naawe okusinga n'omusuwa guno ogw'okubulago ogutambuza obulamu bw'omwana Adamu. Allah ali kumpi nnyo naawe tabaraka wa taala. Kyennonya bigambo bino kibayita al muraqabatu, okubeera ng'omuddo owangala ng'okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala akulaba. Allah waffe jalla jalaaluhu wallahi atulaba byonna bye tukola mu mbeera zaffe zonna, atulaba Allahu tabaraka wa ta'ala. N'eri ebintu bye tukola nga tulaganga mbu oba Allah tatulaba oba tamanyi bye tukola oba yatuleka tukole bye tukola. Jalla jalaaluhu, baganda bange abasiraamu, Allah akulaba. Tewandibadde musiraamu ng'ogaayo enkwacco ng'omanyi nti Allah akola ki? Allah akulaba. Abaana ba Adamu bangi wabeera ajja mu muzikiti okusaala, abulasinga asenya ng'ajja okusaala era nga tolimanya ti omusiraamu ono akuba enkwacco. Abasiraamu bangi bw'amala isaayi ng'afuna akaveera ke ng'anyiga walagi okeera ku makya ng'afunye baka understand ng'ajja mu soboyi amulinaana yagamba gundi oyo awunya omwenge. Wallahi wano mu maaso g'abantu nga ayolesa imaani naye nga wava awali abantu wallahi ng'ajja yagaza agavundu, wallahi ng'alinga alaga twemba nvudde mu bantu Allah batandaba nti Allah ndaba ndi mbaana Adamu. Mukimanyi nti mwezi gwa Ramadhaani abatunda omwenge bagamba nti gudiba. Mu mwezi gwa Ramadhaani lwaki gudiba? Abantu mu Ramadhaani imaani zirinnya ne bakakasa nti Allah ndaba. Ramadhaani weggwako oba ne balowooza nti Allah takyabalaba. Abange mu mwezi gwa Ramadhaani obwamalaaya bugwa ebbeeyi, n'abakazi be mwawasa mu bwamalaaya nga temuli bawoowe, mukazi akwata ekkubo n'addayo ngati ndeka munnaye ngenda kusiiba mwezi gwa Ramadhaani. Ramadhaani weggwako najja nga adduka emisinde ate naddayo ne yeeyuna ekyonono kyabadde avuddemu. Abange basiraamu, Allah yayogera ng'abigamba mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti amulaba wabeera ng'ali mu ssala naye ate waavunnama abeera kumpi nnyo naye Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo suratu ash-shu'ara aya 218. Allah agamba mu suratu Hadid aya 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum, yagamba Allah nti yo yali nammwe mukafo konna mubeera muli. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala byonna bye tukola tosobola kumwekweka. Kino kye mbagamba basiraamu, tosobola kwekweka Allah. Byonna bye tukola Allah abimanyi, rabbul alamin. Wallahi byonna bimanyi Allah. Tewandibadde bwetaavu musiraamu kuba na irizi w'abantu abasiba irizi baziteeka mu kiwato munda n'ayambalirako empale ne vesiti ne kanzu. Wallahi nga n'oli wangala n'emyaka 1000 tolimanya nti musajja mushiriku. Naye kyenkugamba nti byonna byokola, okulinnya boda n'ogenda eyo Masaka wansi, n'ogenda e Bugerere wansi eyo, ogende ku Musamize nga weekwesa, togenze mu Basamize b'e Kawempe ogamba nti bajja kuntegeera abantu bawano. Wallahi yonna gy'olaga Allah ali naawe tabaraka wa taala. Allah ali naawe rabbul alamin. Allah akulaba subhanahu wa taala. Singa omuntu abadde ekyakyebanja mu bulamu bwe tiyandibadde mbeeka bajja bikolobero kubeera nga anyiza Allah subhanahu wa taala. Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratul Mujadila, alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Abange tokiraba nti Allah amanyi byonna ebiri mu ggulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. Allah agamba ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Temusobola kubeera nga muli mu bwama nga mulina gwe mugeya gumupulaningira otuusaako akabenje okusibisa mu makomera okutta okumpanya emmaali ye illa huwa rabi'uhum. Wembeera nga muli basatu abakuŋŋaanya okukikola, Allah agamba nze mbeera wakuna nga ndi nammwe. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ti wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Temusobola kubeera bataano nga mukola obwama mukola obuyaaye okujjako nga Allah abeera wa mukaaga. Wala adna min dhalik
yadde omuwendo guka wansi woogwo wala akthara illa huwa ma'ahum yadde omuwendo gusinga ku ogwo kujja ku Allah abeera nammwe aina ma kaanu wone mubeera muli thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama wanamalanga Allah akubuulira byonna byewakola ku nnaku lw'enkomerero inna allaha bikulli shay'in alim mazima ddala Allah ku byonna bye tukola abimanyi subhanahu wa ta'ala baganda bange abasiraamu longoose neeyisaayo mu maaso ga Allah manya nti byonna byokola tolina bwetaavu ku bitonde obwetaavu bwo buli eri Allahu rabbul alamin abange tulongoose obusiraamu longoosa mundaawo nga bwe walongoka ku ngulu fe abakulaba tulaba omusajja omunaddiini tulaba omukyala omusiraamu omuttaki kyobalaba nti abanoonya abakyala mwe basaasira bw'ojja wano ku muzikiti wano ku masjidi musuuna olaba omukyala ayambadde obulungi omukyala asuulidde jalabi ne sitira kweri n'ogamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha Allah yebale kundaga naye nga tomanyi nti weepikira jjinni kubanga amajinni gasobola okwambala ng'abasiraamu osanga omusajja ateekedde ekirevu siraamu mulungi noga nti maama munsonyi wono siyinza mumuleka n'omuwolereza n'ewammwe mumusalire ku bintu talina busobozi maama omukolo gwa mu nnyumba ne baga nti bisimillah mwana waffe genda neze mbadde sisiimye wallahi n'otuuka ewaka nga tewamanya nti Qaaruuna we yali agenda yaleka abaana n'ofumbira mutabani wa Qaaruuna n'obonaabona n'ejjinni ly'omusajja nga waliwo omwana omuwala wa mu kibuga muno yaŋŋamba nga neebuuzaako omusajja yajja n'akyala ewaabwe ssaawa 5 ez'ekiro 5 ez'ekiro aze kukyala musaazi wa swala 5 kaabazadde ssaawa 5 omuntu owaawa ne Kampala kati mbadde ndi bizina gamba bbaawo tugenda bbawoowa naye akomewo wano ne bw'atajja na kantu konna fe tumwagala wano tutegeera ani atwala omwana waffe yagaana wallahi n'olwaleero omuwala ng'amaseka nkole ntya ne mugamba Allah akuwadde message salawo oyo wabanga aganye okugenda eri abakadde babawoowe nga tabeera nko naawe wona wanotuuka mu makaage wona amanyira nti eno aya ntuufu Allah yagamba nti minal jinnati wannaas teri omuntu gw'osanganga muntu naye ng'alimu ejjinni munda shaitaani ng'eri mwoyo eri abafumbidde abasajja nga bawalimu asoma Kulaani wallahi n'obonaamulera mu mikono gy'omuwalimu okubonaabona okusinga eyafumbirwa yasalona kwe yasanga wallahi Allah tabaraka wa taala atumanyi naye ensonga weeri egamba longoosa nga bwe tukulaba ne munda longooka abange tuwasizza abakyala ne mututomeza bw'omanya nti gwe seeka gwe basindisa okusaaza wano ku musuuna ng'atulaawo kumpi ne kateni ng'asumulula inna alladhina amanu walladhina hadu wannasara wassabiin man amana billah kati ngambuuza ono omusaazi wa wano oyo mukyala asoma Qur'ani yani nakirijja bigwa tebiraze ye asaalira wano alhamdulillah ne nakatandika omulaba emyezi ng'ebiri nti mufumbo si mufumbo abeera wallahi ebyo byonna by'obuuza biraga omusiimye n'omutuuse waka ng'ezo aya z'owulidde asoma yazikwatya ku TikTok tamanyina yasalona yafuna kavidiyo awo n'akalaazama n'abikwata ne mutuuka ewaka ne wuzu n'egaana n'essala n'agigaana n'agaana ogamba sigenda kusaala tewangulidde jalabibi nga gwe watwala wallahi nga watwala Ibirisi mu kifaananyi ky'omuntu abange baganda bange basiraamu wallahi tulongoose nga tumanyi nti Allah atulaba rabbul alamin okimanyi nti Allah yagamba tabaraka wa taala nti onatugambye nti omubeera muli basatu bana
Allah abeera wa kutaano bwe mbeera bataano Allah abeera wa mukaaga wonna we tubeera tuli Allah subhanahu wa ta'ala abeera naffe rabbul alamin awala Allah yagamba tewali kantu konna inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa tewali kantu konna kekweka Allah kakabeere nga kali wansi mu ttaka oba nga kali mu bire kekwese ye Allah baakalaba rabbul alamin abange tokwenya bitonde womanya nti bwobanga okwenya mwoyo gwo kubanga Allah yakutonda akulaba rabbul alamin saba Allah tuokulongooka munda waffe ne kungulu waffe nga tukimanyi nti Allah tulaba yadde nga ffe tetumulaba Allah waffe umbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqullah abange muti Allah haythu ma kunt buli nawobeera wa atbi sayyi'ata alhasanata tamuha era ogobereza ku kiri ekirungi kigenda kukijjawo wa khaliqin nasa bi khulqin hasan era abantu mbayisenga bulungi kyembadde nnoonyaamu abange wonna woobeera oli fa alayka bitaqwa Allah ti Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wangaala ng'okimanyi akulaba yadde gwe tomulaba yakulaba Allah subhanahu wa ta'ala onaaba otegedde ebigambo ebyo ogenda kulongooka wekka togenda kukwata mazzi gayiira mwana kubanga okimanyi Allah ngenda mugamba ntya eri abantu ababeera mu maka nga bakyala nga amaka galimu extended family mulimu abatali baana be mulimu abatali baganda be wallahi n'aleeta ebyokulya n'abirya mu kisenge n'abaana najja mu ddiiro n'abawaata ebyokulya kika kirala abange Allah akulaba rabbul alamin eri abaami abali wano nga Allah abasaasidde your good husband buli basajja balungi eri bakyala bammwe era wallahi nga mukyala wakwesiga nze ali kunze nzekka yadde eddiini yamukkiriza nze yangamba tali bikola naye ng'ate waliwo abakumanya abalala nga bagamba nti ekimuganya okuwasa nti ayenda ku gundi kati nga lwaki ye awasanga ate ne gundi naye ayendayo ne gundi amwendako abange abasiraamu abali wano abaami n'abakyala mulongoose eri Allah ye mukyala wo tamanyi kyokola naye Allah akimanyi ate eriyo olunaku lwe yagamba nti yawma tubeera sarail olunaku Allah lwagenda okugjayo ebyama atuswaze mu baana Adamu nsaba Allah atuwe okulongoosa gyali nga tukimanyi byonna bye tukola Allah yatulaba fa in lam takun taraahu yadde gwe Allah tomulaba fa innahu yaraka yakulaba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة